Ab'obuyinza e Kayunga nga bakulembeddwamu Collins Kafeera akola ku nsonga z'abagenzi n'abalala kyaddaaki kibatuuzizza olukiiko okugonjoola ensonga z'omuvubuka Elia Kigozi ne nnyina Robinah Namatovu ng'ono tuzituba kulaga ku mawulire agataliiko nfuufu nga beerumiriza emize. Maama wange yennyini yaŋŋamba nti gwe bw'onooba tomaze kujja gye ndi tojja kuzaala. Omuvubuka yeetondedde nnyina era byonna abyogedde afukamidde. Abyakunyiddwa omutima okusaba okulira okusaba osaasire onzikirize ntambule omuntu omu. Kanyina Namatovu awalidde ku by'okusonyiwa mutabani we wakati mu kumuteerawo obukwakuliza obukambwe. Kati abantu abakulu abaluma kati omwana aba yakunyiiza nga wamukaabira amaziga mutuuze ku mulyango muwandeko amazzi mugambe mwana wange byonna byonna bye mbadde nanyiiga bikusonyiye. Bano ba ku kyalo Ntooke ekisangibwa mu ggombolola y'e Kayunga mu disitulikiti y'e Kayunga. N'omwami omulala ti nze natta mukazi w'oli okufa kwa mukazi w'oyo kulinamu omukono. Omwami obwe yabiwulira ndowooza ne kimuyiza nange mu nnimiro yambulyeyo. Namatovu abudde mutabani we ayita olukiiko lw'ekyalo mw'aba yeetondera nga bwe yalutuuza n'amulumiriza obulogo nga buli muntu ava ku kyalo alumiriza ye nti yamuse. Ngenda mumusonyiwa naye nsonyiwudde mbadde njagala nti asobola okukuba olukuŋŋaana ate n'amenyawo biri nga bye yayita bonna we bali kubanga baasigala baatwala kiri. Ekisinga okuluma Namatovu ye mwana okumuddako n'amusibako amwemukirano. Bituswaza tweswaza ffeka nga famire era bw'oddira ebyambe bya famire n'obyambe era tukimugamba bulijjo kyoddira ebyambe byawaka era abantu abamu bamukasolinga ne buli omwanga omwana wo tabuliddwa n'agamba ffena abatunyanga ffena tulina ebizibu naye tetubikola nga bwe bw'obikola. Olukiiko lutuuziddwa ku poliisi mu ofiisi y'omutabaganya waayo n'omuntu wa bulijjo Muhammad Sebuliba nga maama ayagala Kigozi amugulire gomesi n'embuzi bafumbe ekijjulo. Bannyina ba Namatovu okuli Kamya William ne Stephen Makoti gwe balumiriza emize gy'amwemukirano olukiiko nabo balwetabyemu. Kamya alumiriza Namatovu okulemesa muwala we omusajja gwe yali agenda okufumbirwa. Entono mukazi we yalwala yagamba fene mwanya tukola era entoto olubadde lw'amaanyi era olwayo lwejogeddeko naye nga tulina mwana we omukulu nga bamukutte era bagambire mutoni bamukutte nenzijala ku poliisi nemulaba neŋgamba nti oba biriwo ebiri kankubire mukulu wange ki esimu ate kati kitukwata owulira ebigambo bye era okuva leero mbadde nsaba okyamengako neewaana. Namatovu afukamidde ne yeetondera mwannyina n'amugwako ne mukafuba. Sebuliba ne Kafeero babuuliridde abafamire eno okukomya okweswaza. ate wa bbeeyi tabulwa talina ojja musanga mu duniya muno n'olw'ensonga eyo kakkana omukisa guli mu lulimi lwe. Gyevana gye bukoma kyemmanyi mu nsi nti obweyagala omukisa olina gufunamu bazadde bo. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.